Yes, enteekateeka zonna ziri mu giya nga bw'omanyi nti munnange buli mwaka tubaawo n'emisinde zino nga ziba zipreparinga okujaguza kw'amazaalibwa g'Omutanda era nga buli kimu kyatandikako dda baamala dda okuba nga balonkinga enteekateeka zino era tulaba nti abantu b'enjawulo bavuddeyo kubanga balaga obuwagizi bwabwe. Omutanda y'aba asiima munnange nti omuntu akole ki amwegatteko. Tulaba nti nga bwe kityo bwe kiba era abantu bangi bavuddeyo kubanga bakola ki nga bamwegattako okuba nga balaga obuwagizi ku misinde gino egigenda okubaawo ennaku z'omwezi nga 7 omwezi ogwokuna mwaka 2024. Mbaniriza mwena abali naffe ku kadde nga kano muli ludda wa mukola ki yonna gye muli yonna gye musinzidde mbagamba kimu nti mwebale kubanga muli naffe mwebale kutambula naffe yonna. Muganda wange tulakkalira nywera amawulire nga ayina mu bungi nnyo nga bulijjo era nja kubanga nga gutuusaako. Yes, nga wenkyogedde era nga wentandise nti enteekateeka ziri mu giya okwetegekera Kabaka birthday run. Bino nno zibaawo buli mwaka era nga tulaba nti kampuni ez'enjawulo bantu kinoomu bavaayo ne baba nga bateekamuko omusimbi era bwetyo tulaba nti olunaku olwaleero omwana muwala amanyiddwa nga Spice Diana omuyimbi waffe wano n'eggwanga Uganda era ng'oyinza omuyita Hajala Namukwaya, ago ge mannya g'amatuufu ate amannya gakola ensimbi ye Spice Diana. Bw'atyo avaiddeyo n'atutegeeza nti munnange Omutanda asiimye nti naye amwegatteko ku Kabaka birthday run. Ennaku z'omwezi zijja kuba 7 omwezi ogwokuna omwaka guno gwennyini era tulaba nti abateesiteesi ba marathons endala waneno mu ggwanga Uganda ezaali zaakubaawo nga bwe zibaawo buli mwaka nazo baazongezayo ne bagamba nti tulina okuba nga turespectinga Kabaka birthday run nti ezaffe zino 2024 marathon nti zijja kubaawo ennaku z'omwezi nga 20 omwezi ogwokuna. So that means zino eza Kabaka birthday run zijja kusooka ziggwe then ennaku z'omwezi nga 2 ziri zikole ki zibeewo. Abaorganizers bwetyo basalamu ne bagamba nti kati postponinge buli kimu tusooke tuonalinge amazaalibwa g'Omutanda oba birthday run y'Omutanda. Bino nno okudduka kuno oba emisinde gino zibaako n'ekigendererwa era buli akasimbi akavaamu kabaako ne kye kalaga. Oluusi kuyamba batakeeyamba, oluusi malwaliro, oluusi biba kulwanyisa kawuka k'omukenenya, oluusi fistula, oluusi bintu bingi nnyo akasimbi kano wekavaamu. So omwana muwala Spice Diana agambye nti nedda nina okuba nga neetaba kuki ku function eno era nti nange nina okuba nga ninako enteekayo tusupportinge Kabaka birthday run eno etambulire ddala mu maaso egende bulungi. Nga womanyi nti kampuni ez'enjawulo zivaayo ne ziba nga ziteekamu omusimbe era bw'atyo ne mwana muwala Spice Diana si ye yabaddeyo weka munnange ndabyeyo nani oyo ye Alan Close batera nnyo okutambulako ko wamu naye ndabyeko n'omuloodi w'e Kampala ndabyekaawo omukulu Lord Mayor Elias Lukwago naye nga gyali buterevu era nga nabo beekulidde obusaati oba obujoozi bwe bagenda okuba nga beeyiwamu ate emisinde zino zisobole okuba nga zitambula bulungi era nga zigenda mu maaso. Nonno okudduka kuno tekubeera just meya kudduka, kubaamu okwekisasayizinga omubiri, kubaamu okukola ki byonna ne bisobola okuba nga bitambula bulungi. So abantu ab'enjawulo tugamba nti Omutanda yasiima nga bwe nabagamba luli nti gwe wokyaza Omutanda najja ewuwo n'ofumba emmere n'ojjula abantu ne balya, Omutanda yaba ajjulidde abantu. Okitegeera, Omutanda yaba ajjulidde abantu ne balya, so si gwe
oba ojulidde Omutanda oba n'abantu nedda. Omutanda yaba ajulidde abantu oba yaba abawadde ekijjulo ne balya. Era abantu baba basiima Mutanda si ggwe kiriomu ng'omuntu. So wano eno okulaba Spice Diana nti avuddeyo n'aba nga yenyigira wali mu Kabaka birthday run ogamba nti naye aguze omujoozi ateekamu kasente. Omutanda yasiimye Spice Diana participating. Omutanda yasiimye bana company bonna bagenda okuba nga bateekamu simbi. Omutanda yaba asiimye company eyo ekole ki eteekemu era eparticipating. Munnange Ssaabasajja tali muntu okugeraageranyako omuntu yenna nti oba ono nedda asigala nnyinimu. Kyeva olaba tukozesa ekigambo nti asiimye n'akyalako, asiimye n'akola ye nnyinimu. Sigamba mbwe olunaku olwaleero tusiimye ne tukyazako nedda, ye nnyinimu yasiima n'agamba nti olunaku olwaleero ngenda kulambulako radio gundi, olunaku olwaleero ngenda lambulako Nambuule kubanga ye nnyinimu. Si gwe ogamba nti wasiimye ne kimukyazaako wano nedda. Mutanda yaba asiimye n'akukyalirako. Mutanda yasiima n'ajjulirako abantu n'abaako abantu kuki ekijjulo oba n'ajjulirako abantu ekyokulya oba emmere. Awo nno kantabuddemu kaawo naye nga Omusanda yasiima n'ajjulirako ku bantu oba n'abawa ekijjulo ne balya. Awo kwe kutereezaamu. So nga bw'olaba abo bonna bw'olaba abavuddeyo ne bagamba nti munange naffe tujja kuparticipatinga. Lord Mayor wuuyo Omutanda yasiimye n'agamba Lord Mayor ajja kuba nga akola ki aparticipatinga naye ajja kuba nga yenyigira ki mu misinde zino eza Kabaka birthday run. Ng'ono agambye nti enteekateeka giri mu giya era lonchi yaggwa. Twalaba Katikkiro Peter Mayiga nga balonkinga eno Kabaka birthday run. Tusuubira era tu expectinga abantu bangi nnyo kubamu okwekisasayizinga omubiri okukola drill. Omuntu okwekuuma omubiri gwo nga guli mulamutuku ebigendererwa biba bingi mu run zino Kabaka birthday run mubamu ebigendererwa bingi nga nkutegeezezza nti akasimbi akavaamu kabaako n'ekigendererwa era obudde obusinga tulaba esente ezo nga waliwo bwe zigenda either kuyambako kukola kino kuimprovinga kino bibaawo. So nange tulindirira olunaku olwo abantu nga beeyongera okuba nga bajja n'okuba nga bateekamu akasembi ne Omutanda nga yeeyongera okusiima nti abantu abo bakole ki babeerewo baba participating. Tuli wamu tukyatambula wamu era nga mbagamba kimu nti mikwano gyange timwerabira kubanga subscribinga oba nga tonaba ringinga that notification bell sharinga likinga saako n'okuba nga oleka comment yo. Ebisigadde buterevu tulakkalira nywera amawulire we tulinnya obuterevu tujja kuba nga tugabatuusako wona wemuli wona we musinzidde. Tubagala nnyo tubagalira ddala tovaawo era tukyenyinga tukyalina bingi nnyo nnaku olwaleero bitulina okuba nga tubatuusaako yonna gy'osinzidde we tulinnyo temuvaawo.